Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Mubyenfuna banji musomye wina ebiwogerako naye mujjukire nti mu Uganda ebyensoma yaffe bya munguba bya munguba tebikkirizibwa ku international level era kijja kwetaagisa bonoma ng'ofunye omukisa ogufuluma oddeyo osome olyoka okutuuka n'omutindo gw'ensi ziri kwe ziseetaagisa kati nkimanyi embeera eriwo ffenna tulwana abali ku social media okulaba nti tuzza Uganda weyina okudda eve mu mikono gy'abasajja bagwira abajja ogiwamba mutula ku social media kuno nga twogera si lwakuba nti tulina byakukola tubirina tulwanirira mmwe abagabuutikidde tulwanirira mmwe abeefudde ntemuwulira nga munyumirwa nnyo emboozi z'ekiseegu munyumirwa nnyo emboozi z'olugambo naye ng'okufa ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga mwesudde gwa naggamba naye nga mmwe kennyini abatasobola kusharinga information abatasobola kwogera nsonga zino mwe munoonya passport mwe munoonya visa ne babafeera nga ne gye mulaga temumanyiiyo kati mujja kitegeera nti ffe atolodde abali mu diaspora bwe tuba tutwala obuvunaanyizibwa ne twogera ensonga zino kiba kitegeeza tubalumirirwa nnyo n'okusinga emulowooza mwe muba temwerumiriddwako kiba kitegeeza mugenda ssanga ebizibu naffe abali mu diaspora tulwana kudda waka kati gwe tuba nga tuzze ku social media tukulumirirwa notasobola kusharinga kukomentinga oba kukola kintu kyonna kiba kitegeeza nti weeriddemu olukwe ffe aboogera tuli mu diaspora already mwe gye mwagala okujja naye tuwogera nnyo tudde waka kuba tumanyi nti waka wali eggezi eno mu nsi ze tulimu eriyo ebizibu bingi nnyo bye mujja okulaba nga mumaze otutuuka bye muna mutuuseeyo naye lwokuba nti njagadde bba wakalowoozo kankayiseewo mu bufunze bulimu akategeere embeera nga bweri nti mbi nnyo mu Uganda nti asomye n'atasomye kati bali mu kkoweri erimu ery'okunoonya emirimu ate weefundako n'asomye atasomye ayinza okufuna omulimu okusinga oyo yasoma kubanga abantu abasoma ebiseera ebisinga babeeralikira nnyo okuba nti baagala ssente nnyingi okusinga oyo ate atasomye ajja kwagala ssente nto okuba yafa kufuna mulimu na kyakulya kati muganda yimpuliriza mu bintu byonna by'okola ng'oyagala kufuluma eggwanga sooka onkolera ekintu kimu oba onoonya visa ya America oba onoonya visa ya Canada oba onoonya visa ya Europe bw'oba ogenda kunoonya visa sooka making sure nti olina omuntu agenda okukulisiivinga oba kye tuyita contact bingiti mukwano gwo bingiti wa Luganda bingiti omuntu yenna nga omusobola omwesiga buli nsi gy'oyagala okugenda okujja ku Middle East naye bw'obanga ogenda mu nsi z'abazungu making sure ng'olina contact egenda okukulisiivinga ku kisaawe w'ogenda okutuukira ekyo bwe kiba kiganye making sure at least bw'ofuna visa making sure nti olina kye tuyita backup money oba pocket money agenda okubeezaawo ewiiki ng'okyakozesa omutwe gwe okuyiya kigenda okuddako one kye tuyita backup money oba pocket money lwakiri ekitono nnyo tambula n'eddola $500 ebigenda okutandisa togezanga n'olinnya ennyonyi okujja mu Bulaya nga tolina gw'omanye nga tolina muwadde omuno g'ekikumi kubanga kigenda kuleetera ebizibu okomekkereze ng'oli ku street kati nkiddamu era nkikomekkereza omuntu yenna ng'ogenda mu America making sure nti olinayo contact oba olina omuntu w'ogenda okukulisivinga oba okutuukira omuntu yenna ng'ogenda e Canada making sure nti olina contact oba olina omuntu w'ogenda okutuukira mu Europe Bungereza wawona kasitoma ng'ogenda oteeka okuba nga olina omuntu agenda okukulisivinga bwe kiba si kyekyo oteekeddwa okuba nga ekitono ennyo olinawo $250 mu nsawo ezigenda okuyamba okubuukinga hoteli w'ogenda ositula n'okuyamba okulya n'okutambula ezennaku nga bw'oyeeya kubanga omuntu omulamu tabalawo waatandikira naye tekageza ne kakutanda n'ova e Uganda nga tolina contact ya muntu yenna agenda kulisiivinga ne weesitula n'ogula air ticket n'olinnya ennyonyi ebiseera ebisinga oyinza okuba osingibwa n'oddizibwa e Kampala ku kisaawe nga buli kimu okirina katonda bakuyambye n'oyitamu ne bakukkiriza n'oyingira ojja kukomekkereza ng'oli ku street nga vidiyo ze mulabe zasanye ku social media obuzibu bwazze embeera si ya gavumenti ya Canada teyagitaddewo bo bennyini abazze ne visa zaabwe abalowooza nti bw'otuuka e Canada oba otuuse mu ggulu nedda oba totuuse mu ggulu waliwo ebintu by'olina okusaanira kusooka okukola gamba olina okusooka okubanga olina omuntu agenda okulisiivinga olina wogenda otuukira abaagala asayiramu abasinga obungi bazisabirana ku kisaawe nga tannafuluma abalala at least abeeramu n'akasente akamubeezaawo ennaku ezisooka then n'anoonya wawa agenda okusanga migration agibuli ebizibu byayo nti ayagala asayiramu naye gwe tojja kuva eri n'engalabiyo ogende mu America otuuke ku street otandika okusula mu simanyi osaba asayiramu kubanga tebakuinvitinze gwe kennyini gwe weereese nga gavumenti yaayo emanyi nti waliwo omuntu ajja okujja mu ennaku bwe zitaddeyo agende kati bagange ngenda basaba temusalira musango nsi ezo nga wagudde bugwi nga gavumenti yaleete kusuubira nti ogenda kugwa mutambulemu n'ensimbi oba beera n'omuntu agenda okulisiivinga oba ogenda okutuukira temukola nsobi
kubanga zino ensinga muziraba ku TV si bwe ziri in reality wali ekintu kirala ekisookera ddaka kibalabule. Eno mbazungu oyinza n'okumala emyaka 7 nga tomanyi neyibawo. Eno tebabuuza. Gwe kennyini gw'olina okwefaako ng'omuntu nkugambye osobola n'okumala emyaka 10 nga tomanyi neyibawo. Ng'abantu bomanyiko bantu bakola nabo ku mulimu ne bolinya nabo baasi abasigale tebeetaaga kumanya. Eno okubuuza si musango obutamanya neyibawo, it's not a crime. Buli muntu zino ensi zaavaako n'abantu baako baavaako. So kati bw'obanga oli nnyinnyonyi koza kamanye ng'akoza liwebbwa nti either ngendamu ne ssente eza backup singa kigaana nzirako ki oba olina omuntu agenda okukulisiba nga oba tolina wummuza engalabiyo togula tiketi genda kulinnya nga tolina wootandikira ojja kukomekereza ku street sinakindi bajja kukwata bakuze ku nnyonyi etokota. Kekabadde akalowoozo ka leero kati ntandise kati tugende mu video entufu yatuleese. Anjala motagingire wano Frank Kasaboni Gashumba abere ku video eno. Kansooke mbalabule ng'obudde bukyali ngale nabo gisimufungize buli muntu yenna ng'olina Facebook account olina TikTok olina Twitter njagala tuyige oba nnyongere bayigiriza kye bayita diversion. Ngenda basomesa diversion ezibaddewo nga temusobola zeetegeeza nti diversion esookera ddala. Njagala buli muntu ng'olina Facebook account yo nga posting ekiboozibozi kya Katale ne kusaasira ne Buchamani kideleting ku account yo. Ekyo bakiyita kusika eriyo. Bano abavubuka n'abakyala bagenda mu NRM nga basuubira ekintu ky'amaanyi nnyo kye batafunye. Kati okubanja balina kukozesa tactics oba balina kukozesa tactics za kutiisa na kwogera biki kiniko byogera gavumenti ya Museveni. Bagamenti bagenda kuva mu kintu bateekamu baddeyo bagende mu opposition bagende wekyagulayo. Kati ye Museveni ne banne badde bayite mu office bageke kimwagala babawe ssente. Kati go bagenda kukozesa okusasanya information ey'obuyaaye kubanga kakatiba temukamanyi. Kati njala bagambe ekiboozibozi kya Katale ne kusaasira ne Buchamani eyo diversion temugigendako era buli yagipostinga zagisharinga delete esooka. Diversion endala. Diversion endala. Bw'obanga olina Facebook account olina Twitter na TikTok ngenda kukusaba toddamu kupostinga kusharinga kyonna kintu kiyitibwa kya Male Mabirizi. Male Mabirizi versus Muhoozi. Male Mabirizi versus Pastor Male. Eya DNA. Don't waste your time. DNA ya Male Pastor Male ne Pastor Male ne muganda we Male Mabirizi. It's a family issue. Lwaki bagirese nebera so topic nebera so promoted on social media. Ngale tukimanyi nti system ya ADN government yagirese. So ekintu ekirimu Mabirizi Male versus Muhoozi mu court simanyi birth certificate simanyi takedo ko esimbawo simanyi kyali maje a pure diversion. Temukigendako ekyo nakyo mujjeeko. Then again ekyamale Mabirizi ne muganda Pastor Male kya DNA nakyo temuddamu kipostinga eyo total diversion. Let them go and settle their issues under their family umbrella, not ku social media kubanga tukoye batobuzaabuza. Ekyo tuza mukitegedde eyo na diversion kati nzikolako wano tulyoke tugende maaso nga sinabagamba kintu kirala. Ekisookera ddala mwalabye Frank Gashumba Kasaboni ng'agamba nti abanja ebiki yalina bamujjako ebintu bye yakoze nga ataddewo programu n'ebibi byayiya nti simanyi programu ya Museveni 2026 muzeeyi togoka tova ku layini nti alina corporate. Ekyo nakyo kyobaza kati njala soka kubagamba mu mateeka kiri bwe kiti. Mu mateeka bw'owa musango mu kooti ne bakulisiivinga obanga guli mu kooti guwulizibwa gwe kennyini kaguwa ababange bawaabire tokkirizibwa gwogerako mu media oba mu public. Frank Gashumba agamba yawaabidde NRM n'awaabira n'omukyala gwe bayita Hadija Namyalo yabawaabidde mu kooti era alinda kooti ekole decision. Kati bw'abanga Frank Gashumba agamba intellectual nga yasoma ate oŋŋamba otya omusango wabi mu kooti ate ogenda ku TV ogenda ku radio oza ku social media okuba enduulu mbw ate NRM yakubba biki. Kino kye tuyita creating amawulire n'okujja emboozi zitagaso ziteeka mu media okuba diverting okuva ku issues eziri sounding mu Uganda.
So story ya Frank Gashumba simanyi mbabanja serezo simanyi bumbi umeka na kosa sete meka, that is a pure diversion between Frank Gashumba nechi ne NRM Secretariat no mukyala Adija Namyalo. Eyo diversion kuba mukimanyi ti mu kote kasitowa wayo musango kiba kitegeza linda kote kusalirewo era bagamba toddamu kwogera ku musango wadde guteeko TV wadde ku radio. Omukulu atambudde ku TV omwadde airport yekalakasa yogera biki eyo pure diversion temuddamu wabudde tokishiyalinga muleke kubanga ezo na diversion bakikozesa kukuma bantu mukolaki kubateekaawo mu batandika okukola ki okuba nti mulowooza ku bintu ebikuba baga nti omusango guli mu kooti yaggwayo kiba kitegeeza ntateekeddwa wadde ogwogerako ne weewunye agenda ku TV agenda ku radio agenda buli wamu ku social media adriving ekintu kyekimu naye ng'ate ye kennyini akimanyi nti omusango guli mu kooti neyo diversion kati ku kintu ekira kigenda mu maaso kinyera bategeeza kansulenti omukulembeze wange atuuse n'abantu abali kuno kuba mmanyi abantu bangi bajja ku video zaye kuno nga tebali ment kubeerawo naye baagala kuwulira byenjogera era mbatumiddeko mwenna abajja wano ng'owulira toyagala kulaba Lumbuye naye nga byayogera oyagala ye ng'omuntu toyagala muwulira namulabako naye nga byayogera bikakatako okujja obbiwulira ate obisaasaanya ogenda obikomentingeko. I salute you. Obwe tuyita obusiru bw'enjoka obulumanyinizo nti bw'anaafa zigenda kulyaki. Mwenna abajja wano ng'ekibaleese muuli omusajja ayogera temumwagala kubanga yabakuba n'abassa ku ttaka naye ng'ate mulina okujja okubeerawo wano okuwuliriza kubanga yalina information ne content mbatumiddeko nnyo. Ekyo tuyita okufa ng'olaba wekuba mujja kwetuga muffe naye nga musajja gwe mwetugirako yali bibyo birala nnyo kati mwe mbatumiddeko. Kati njala bategeeza ekintu kya Forum for Democratic Change FDC kunze si mawulire njagamba ekigambo kimu kunze si mawulire and nayo total diversion nkiddamu kunze si mawulire kubanga nayo total diversion. Lwaki diversion? Since President Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja okwesimbawo najja nga nzenze kamuntu gwe bayita alina amawulire nga ndi versatile nga sirina ludda ngenda kukuba nkubuulire nga ntaasa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo nzize nkikola era natuukako n'okubako FDC nenkuba Salamu Musumba nenkuba Mulyati nenkuba oyo omusajja nenkuba oyo Nandala Mafaabi nenkuba Mugati gwa Bata nenkubiramu ne Besigye n'entire FDC nenjikuba kubanga nze manyi nfuna information from different sources nembagambe exactly FDC kikyeri ne kibagiteereddewo. Abantu ne bajja oyo akola divide and rule akola propaganda blackmail biki akuba forces of change kyekigambo ekituufu era akuba sources of akuba forces of change biki nenga okay no problem. Ebyange mbyogera kate ng'omusiza akulesiya netengenda kulirako bantu banga ate bwe mbyogera mbireka wano oluvannyuma ne bivaayo kyovola basinso omuzannyo bwe gwatandise sina postinga ku kigambo kyonna kikwatagana ku FDC kubanga nabyogera dda gano mulimu mawolu leftovers. Now what you are seeing is called leftovers. Now first hand information at the beginning nembabuulira each and everything which is taking place in FDC and who was funding FDC. Nemugamba Lumbuye akuba forces of change simanyi propaganda blackmail ninga okay no problem kanjwe mukuru ekyo kiche kivuddeyo kati nako ziri 3 kiche kivuddeyo mwanumbanga ne munvuma ne mugamba propaganda simanyi tayagala change simanyi akola kinembagamba no wait. Everything has a right time buli kintu kijja kuvaayo kati kivuddeyo mungamba naye bagamba dda nimbibaga buli kimu kyonna kiki ekivuddeyo kati njala baga ekigambo kimu ku kivuddeyo kyonna please eyo total diversion mugiveemu era nsaba babloga ba national platform mwenna ba foot soldiers ba MOP baani temwetantala kusharinga kibooziboozi kya FDC eyo diversion. Ensonga eri bweti omuntu yenna ng'omanyi nti muzanya ebyobufuzi ebitali bya mazima benkanya olina okubeera very careful nnyo era nga bwe tukola ebintu byaffe
nenjala soka kusa president omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu nti nkusaba tuula wotudde mu katebe k'okwate biberenge n'ekikopo kye kyakaawa otunuulire ekintu ekiri mu FDC essaawa zino nti bw'oba osonze bw'oti ng'okisonze mbw'oti situla luno olugalo luno olwetunuuzemu kino ekigali kisajja kyetunuuze mbw'oti nti kati kigenda mu maaso mu FDC kyekino kati wanne luno olugalo lukola oluzza wano olwetunuzeemu president kuga nti kyolaba mu FDC very soon kijja mu National Unity Platform naye ngenda kusaba otwala obudde you analyze ochinge otandika okuwandika dots then kino kinagenda okujja nti kikuyuya ng'already oyina solution oyina backup nchida Mr. President nkugambye nti FDC saga right now pure diversion kubanga nabyogerako dda emyaka ebiri nga nzija mbagamba ebintu bino nenga munvuma nensirika ne kati nze advantage gyenkirabye mugabo ne bagamba nti nze ekintu ekibi nkiramu omukisa nsaba president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigenda maaso mu kweyuzayuza n'ebituli biri mu FDC tuula wansi otandika okuwandika dot ku dot ogateeka nemu kanabiri kafumba mwanyi katakako bimalanga jja kanakwalo fumba ta bulijjo kambale bale komiri weze nchiddamu Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobby Wine take an advantage. Please watch very careful the situation which is taking place right now in FDC. Sit down, analyze, make your final decision in case anything similar to FDC has happened to national platform. You already have a solution for each and every problem which is happening right now in FDC. Kyenkusaba kama wange tula wansi wandika bulungi onayogedde bwati ono yani ono bwati ona akoleze bwati oli akola kubanga the same thing which is going to happen very soon on national unity platform kati gwe njagala otusoko ono binogere ddagala buli kimu mayibo gendo kihandula mu banki ekyo kisobola bulungi nnyo kati nze kyekirungi kyenzijemu nti president okusinzira kukigenda mu maaso gwe tula bulungi ne kakaawa koto okay ono agambye bwati oli ayogedde bwati oli agambye bwati onagambye bwati onagambye bwati then gwe otandika okulondobamu kubanga ebintu bino nabyogera ne muga nti amusajja mubi naye so kikuwe ekyokuyigirako ate ofune solution in case kigenda kujja kubanga kimanyi kulugalo luno luno tunudde maaso luno lukwata oluzi olwetunule mbwoti kati mukulu wetunuzaamu osooka omanyi kikyogenda okukola in case kibeera okubanga kijja very soon ekyo nga kimaliriza Mr. President ekirala ndaba abantu bangi nnyo baagala kubuukira national platform abadde mu politics ebbanga ddene which is a good idea but somehow somewhere nga bwe nagamba nti nze bwe mba nga ndi wandali owendali bw'alaba olutindo olulamu entindo nga nnya naye mpitira ddala ku lutindo luli olusemba ye sayidi eri siita kuno olwa wakati kuba nnyinza okugwayo ebyobufuzi Museveni byazannya bya dingi doole waliwo ayonoonye kati bw'abanga Museveni azannya dingi doole politics. You need to be very careful with the newcomers and those who are willing to join in up from other parties. Kubanga bayinza okuba balina hidden mission endala gwe gy'otamanyi. Mu politics anything can happen. Ate politics taina proper angles. Empewo gyemufuwa gy'alaga kati nalabyeko omusajja gumwaniriza ng'agamba yazze kufuna maanyi masannyalaze okuva mu nuupu kuzuukusa political status ye. Nenga taina kigenderero ye yazze kukima political status oba kufuna maanyi. So such kind of people n'abala bagenda kujja. So Mr. President njagala obere mwegendereza nnyo ku bantu abo kubanga bayinza okujja nga balina kye bagenda nga balina mission enekusifugo nga tomanyi naye nga ate bo already obadde obamanyi. Kati ngenda kusa engeri Museveni gyazanye byebufuzi dingi doole wali wayonoonye obuyibo obujjukira obuwumbi bwe twayimbanga edda kati ebyobufuzi bya Museveni bwe bityo byakuteebereza naye nga wooteebereza ekituufu gw'omaliddeko gw'osonze nti yono kiba kituufu nnyo awo nawo nvuddewo z'ensonga ze mbadde jalobowa ku nsonga ezo naza diversion zonna leero ntandika video eyandeese ntuza buli kimu kifunye bulungi nnyo nkitangaziza. Alright, Consultant Janet atuuse, President watuuse banakutemyako, Mama Njovu Enterprise atuuse, Mawa atuuse, Kahanga Muhanga atuuse, UPDF Soldiers mutuuse, FD Simba Maze, Pastor Kayanja ne Jessica Kayanja, Consultant mutuuse, kati video entuufu etandise. Etandise etya.
Buno baka njala bugende eri mwenna abasajja n'abakazi abaddukanya ensimbi abaddukanya business mu Uganda nkiddamu eno message njagala egende mwenna abaddukanya business mu Uganda ng'omanyi nti olinawo ku muwoga awera oba akasente njagala owulirize nnyo akatunumba kano mugenda tandika okuwulira ng'abagagga okwetoola Uganda batandise obbatta ng'abasajja balinnya ebikomera byabwe ne batandika obbakuba amasasi oba baba ne babatega ku gate ne bakuba amasasi oba ba family members bakubira amasasi ku bikomera by'abagagga ekyo mugenda tandika okyuda country wide nenga the main target egenda kubeera wano Mukono Ntebe Kampala Wakiso Mpigi bwezi tyambo Uganda wano kinagenda okusasanyira across the country nga mission y'abaana abasajja ekoze ekituukiridde kiki ekiri mu kutta abagagga bano abalina mu kasente ekyama kikino manyi information yange njiva mega ekyama kikino Yoseri tebahabura otabasira mutano wa kale ekizinsira tamizizide nsanga bisibe nanyini kabuyonjo etambula lukwata senior esazino atugubaddenga omubi atunula mu Kaleega kubanga eka ne mu kibira Musobedde anoonya obuma obuddukanya government nete kyabulaba agezaako okwekuba kuba buli wamu bamugamba kintu kyavunda dda kintu tikyalina mulamwa kati agenda kukola atya already pressure emuli mbuli maawa olwokuba nti bamugamba jama je Somalia gali mu kutikkula okuzza Uganda already Congo mission yali aline Congo mwaji kubane mujisula enanjalo bebaza kati aina pressure nti already amajagali mu Uganda agabadde mu military abadde mu barracks nagagatya ngate mu system ya amaje bwe gatuula mu barracks nga tegali aido tegalina kigakola mu byobufuzi kibera dangerous nnyo kyabulabe nnyo nkiddamu Museveni nga munnamajje omuyekera akimanyi nti kasitobera n'amajje nga gali aido nga tegalina kigakola gabira dangerous nnyo bafuna ebirowoozo bingi nnyo era kyobula nti ensi ezibaddemu kuddita amajja gabira mu barracks gabira aido so nawe okimanyi nti omuntu wabeera aido abeera n'ebirowoozo ebitagattagana kati mu kiseera ekyo amajje gasobola okukolawo ekizibu kyobula nti Museveni agezaako nnyo creating entalo nasindika amajje Sudan nagasindika Somalia nagasindika Ethiopia nagasindika Congo nagasindika Rwanda nagasindika Central African Republic amajje okubera nga gali active agasindise gabere nga gasavinga nga bagafuna mu sente ate nga bagabera gali active tegalina kigagenda mukola njala bako ekyokulabira ko mugwanga nga eggwanga erya United States of America nabo ekibatekesaawo ebifo byenjawulo okutwala y'amagye gamba nga ne badiganda abakoze camp e Kenya bakoze camp e Sudan bakoze camp mu America bakoze camp mu Europe eri mu North America ku distributing amagye agabere nga gali active galime kubeera mu kifo kimu gagatudde kibeera mu army tactics wa mu army rules si kirungi nyama okuba ngali aido gali mu kifo kimu so kati Museveni amajje gano agatyo okudda bwe ganadda nga gali aido gasobola mukola ekizibu jjukira tannabasasula kati akakodyo kali luddawa akakodyo kali wano Museveni akimanyi nti abantu bagudde mu kabano akabano group kano kalina sente kalina amataka kabye buli kimu basomye baagala okukumya obugagga byabwe naye bagenda bikuma batya kiri bwekiti Museveni akimanyi nti osawo yonna ali mbulabe n'abantu ka group kakabano agenda kukola atya kyalina okukola kwe kuddira kansubire nti nanyini Heleb asime bagita Heleb ani eyo company etwala abakozi e Bulaaya eyo nanyini musajja munyarwanda nanyiniyo nanyini Heleb simanyi Horeb Employment Service Company ekwali kuno kati Museveni akimanyi nti ayina okukola ekintu kino bwe kiti badidde ne bapostinga modelemo ne bagamba nti amajje bagenda gafula private whereby nti omuntu asobola okuhalinga omuntu yenna omukuuma naye si buli majje nti bagenda gakozesa bagenda creating security companies eziri private nga bwe bazisala siini lindako njala bo bintu bino nga mulaba information entufu gitubawa sitwagala mugenti ate omusajja atuwadde information etaliko bagenda creating security companies mubagenda okuyita okuba nti badeploying abasirikale abo kati some security companies nga zino zibagenda creating for instance bagenda creating service security companies nga zino
nga ziri private nenga abantu bonna abalimu basinga bagenda kubeera nga bava mu SFC bava mu UPDF abo balitani such companies zigenda creatingwa nyingi nnyo nenga omukulu akiinamu mutwe yoyo musajja wa Holebu bagenda creatinga companies nyingi era bano mubalaba bali ku training bano basirikale benyini siga nti bana basecurity kati ngeno je mulaba eno yemu ku companies nengera zaabwe benyini eyo je mulaba yenyini zizimu ku companies bagenda creatinga nayenga ekigendero ky'abana basajja bakuliatinze private companies zino basobola okudistributinga amagye gonna gana agabalitanizi nenga especially bagenda ku distributinga Banyarwanda bannaabwe bakabano mu companies zino nkiddamu private security companies zigenda creatingibwa nenga za state nenga private companies zino zigenda kuba banyinizo benyini nga bakabano group Banyarwanda kati n'abalitanizi basinga obungi bonna abagenda okudda 70% bagenda kuba Banyarwanda bagenda okudistributinga mu private companies ezo security companies ezo babeeremo nga basobola okuba nga bagulibwa abantu babulijjo kubakuuma nenga amazo creatinga fear eriyo kulumba bagagga mbisaka ate nga bagwamu ne babanyiga kati kibeerenga bakitadde ku mawuli kigende nga kivaayo nti tuina security bagenda osobola okwayalinga basirikala bali professional ba UPDF under this company ne bakuwa nenga abantu bano ekigendero ekira kiriwe kiti bagenda kubanga omusirikale gwoguzo bagwayalinze ali connected ku internal security organization that is ISO agenda kubeera ku connected ku chieftains of military intelligence CMI agenda kubeera ne connection ku SFC ne ESO external security organization ne state house nga mission enkulu bagala kusembereza ba spy wawe in the names of security oba bodyguards nga bagenda kubega buli mugagga essawa zoyingira abaana bolina bantu kibokolaga nabo bichi byokozesa wakobera wodi mulina bwikimu nache bagenda kufuna nga details zonna nenga goloza nti bazze kukuma nenga bazze ndene mu kukuma nenga halinze kwa security guard nenga mukozi wa bitongole byekugambye kino bagenda kikola oyo system mpya wanabaina 0.05 GB muvaawo nkiddamu aina 0.0 GB muvaawo wanetaga abantu abaina GB 5 okudda waggulu bubange endowooza yo ya Mungu bano okuvundula ensonga ddayo wano sikuyita otojja kusobola kubanya bino bintu tubinjogera kubanga oluvannyuma bijja kujja gwero jjo okutegera bye nali njogera naye kati tojja bitegeera mukitegedde bulungi nnyo so mwenna bebatadde kunji bagenda ku bagenda kuteeka private companies agenda kubanga agezaako nnyo kuba nti amajega bagateka ni action kubanga bagateka mu security companies ezo era zigenda kubeera nyingi zigenda creatingwa nenge ekigendera kyabwe kyakuba nti abajago bagafula active obutabera idle okukola emitawandizo mu kitegedde bulungi nnyo ekyo nakyo kyafulumye mawulire sagala kirwako. Alright, ndowooza nsooka empise wakalango kantulyoke tugende muki ku information. Alright, People Power Stroke Nationality Platform UK demonstration at the Uganda High Commission London 58/59 Trafalgar Square London WC 2N5DX. Human right abuse, kidnaps, torture, injustice and murder. UK government should sanction dictator YOSERI for human rights violation. The demonstration is going to take place on Friday 24th of July 2023 at 1 p.m. up to 5 p.m. London time. Eyetazo okubanga omanya ebisinga wo ojagenda ku email y'abantu bano eyitibwa official UK people power @gmail.com oba kuba ku simu +447597736095 ojja kuba obafuna bagenda kwekalakasa ku lunaku olwo kubanga bakitegeddeko nti Museveni ayina enteekateeka empya. So mu kino waliwo ebintu bye tugenda okulabisa mu bantu bano mwenna bali mu diaspora. Mwenna bali mu diaspora. Nkiddamu ne president wuliza akantu kano. Nina program jengendo kola ko Friday. Era Mr. President kusaba obeere the first person to watch that video. YOSERI ayina message gye yakoze. Naye njagala njirete ko Friday ne meeting ezaaliyo. Wogenda okuproving ngoba okyalina diaspora oba toyina diaspora.
kati buli muntu yenna nga mukulembeze nga takyasobola kuorganizinga demonstration oba kwogera nsonga zonna zikwatagana ku change nga ne mu diaspora eyo gye bayita enkwezenge ate bangi kati wano bwetugenda okulabira UK batandise mu America Europe Africa na mu Uganda wenyini kastomba temusobola kuteka programs demonstrating Museveni nja kubanzikiriza information gye nafunye nti bina biteekateeka bulungi nnyo. Alright, ndowooza kati tuba tutandise video entuufu eyatuleese kati ku nsonga endala mwenna bannayuganda mukyabuzibwabuzibwa n'akantu kano akaakabano k'Abanyarwanda naye tuli mu occupation yakutwala amataka gammwe. Njala kwebazanya abantu b'omu Northern Uganda abaakoze ekisoboka okugoba Abanyarwanda bonna abadde beetaze ku ttaka lyabwe nti ettaka omukazi yaligula naye ng'ate taligulangako omukazi abadde muyaaye. Kino kye kyabaddeyo abasajja n'abakazi nga bagoba Abanyarwanda abadde baseza ku ttaka lyabwe. Kino kye kyabaddeyo. Sigenda kulonjera bazanyira n'eyokubiri nga baguwa buli kiramu kyonna ekitibwa Munyarwanda n'ente zaabwe. Nekati gwe bakugubye ku ttaka otandise kaaba wowe Bikira Maria nyamba bangubye ku ttaka obwanaga bwe bunasulawa lololololo ologootananga gwe balogera mu kyogero. Kati njala kugamba amaanyi gali mu bantu bana abalugu atebazalibwa ku planet ndabaze bali mu Uganda naye mu obunafu bwe mulina n'akatengo olina ajja n'asenda ennyumba yo ng'oyina ekiso mu nnyumba oyina ejjambi oyina omuggo lwakiri nkulumako okutu ne mmanya nti bw'atwala ennyumba yange nakulumako okutu gavumenti bw'eneekyuka nja kuzza ennyumba yange. Ne bwe noddawo bannanga ate nkoze ntya ennyumba bagitutte ennyumba y'abaana bange wololo lwaki temunyiigako ne mwerwana kani agenda obbalwanirira. Bano bagobye Abanyarwanda n'ente zaabwe babagobye ku ttaka naye mmwe muli abo mwagala buli muntu atandika obbalwanira nga temusobola kwerwanira. So ekyabadde mu Northern Uganda tukyali mu kigula ky'amawulire tugende mu maaso. Ekirala please njala tegeeza mukulu Sudiro Paleria, don't fool Ugandans. Sudiro Paleria's message goes to you. We know that you are state mafia, and since you came in Uganda you have been using the taxpayers' money by creating more projects. But don't forget that we are monitoring you and we are profiling you. You are among the people who have used the state money and you've destroyed the nature of Uganda by pouring tons and tons of rocks and maram into Lake Victoria in the name that you are renovating Munyonyo Speak Resort, and that property belongs to Museveni, we know. So recently some people got this footage. You are trying to expand Munyonyo, but you are denying the allegations, but we know that you are using state funds and state machineries to expand Munyonyo, but you are destroying our nature. You are an Indian who came from Kenya, but you said that you were born in Uganda. And you are calling yourself that you are among the richest people in East and Central Africa. You are not. That money belongs to Museveni, and that is the taxpayers' money. Gentlemen, go slow, because we have all the details about you. Speak Resort Munyonyo belongs to Museveni. Which money he got from the taxpayers' money? Eno footage wajeganye mutunda yuwako taka. Eno gwe musajja gwe.
no sasula amawulire gatandika okukola vice versa ngoza tetumanyi ogomundo gwakiragala gukoma wobadde okoma kati lino oyongera yettaka ogenda ofunza kubanga olina akazinga koyagala okutagetinga olina akazinga koyagala okutagetinga kali opposite ne munyonyo mugenda mufunze ennyanya mpola mpola ne ovudde mu mawulire kubanga state gye mukolera mbubuzabuza amawulire mbu tewali kigenda maaso mugezaako bugeza ku renovating. Is that renovation? Is that renovation? Is that renovation? Is that renovation or expansion? There are two things. There is renovation and expansion. You are expanding your territories. But you are fooling Ugandans that you are doing renovation. We know the difference between renovation and expanding. You are expanding your territory, Museveni's territory, using taxpayers' money. NEMA is quiet and government officials are quiet because you bribe them, because you have a lot of money from the taxpayers' money. But we are warning you and we are providing you. Any time, anywhere, we shall get you. Sudiru Paleria. And that land, which situated in Munyonyo, belongs to the kingdom of Uganda. Hope you know that. But time is going to come. You will answer all the questions. You are doing this in Munyonyo, the same time you are doing the same thing in Entebbe. We know. But be very careful. Gwe nkumaliriza Sudiru Paleria, njera kana bakusoma bakutegeeza. Ato ina ne company ezitwala abaana mu Busibe mu Saudi Arabia. Ne basalamu body organs. Eyo ne program njajjiza gwenzo koza tutwakuvaako. Okosa mutabani wa Rajiv okubuzaabuza eggwanga. Ne we shall deal with you. Guna onkuvuddeko sigenda kulwako. Katugende ku information endala. Kansulenti mwenda mutuuse bulungi nnyo kati. Ebbanga lyonna nabagambye nti nze ndi versatile, nkoze bintu bingi nga abantu abamu tebabitegeera. Which seetaaga bbaka akakutegeera bintu byange okutuusa nga bitandise okwapelinga. For the good 5 years mbadde nnwana ne Wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli ku nsonga ezikwatagana Obwakabaka n'embagano musajja is originally from Rwanda. Ezimu ku qualities kw'omanyira omunjalala kye bayita resistance. No kubanta staina nsonyi. The moment omuntu nga talina nsonyi oyo tobuuza ava ludda oyo wakabano. Charles Peter Mayiga bamusimba mu Buganda nga mbega kujja ku destroyinga Buganda. Ne bw'omugamba ekintu making sure nti afunayo ba followers abagenda omubelievinga n'okumudefendinga nga spendinga millions. Kati nsuubira nti mwenda abantu abali mu diaspora bali mu America bali Bungereza bwe bakolera conference ne mulya sente ne babawasi ne mugula emmotoka ne mukola ki ndoza mukitegere nti sede mwali kuza state, which is okay. Naye njala bategeeza njagala kuyimirira bwomu n'abantu abangoberera ne bannayuganda bategeera mujja kutegeera ng'obudde bugenze. Mukire bunyolo nga batalidda Buganda. Mu America ne mugenda mukola conference mulya sede za Museveni, sede za state. Nga muli ku mirimu gya Museveni gye mukula muganda ate muwagira nkyukakyuka nga temayite omusajja wa Museveni. Kati wiiki ewedde najja ne mbagamba program zagenda okukola. Ne mulowooza nsaaga program yazoogedde nga bwe ziri kati gwe w'enkyukakyuka blog abadde afuma Lumbuye. Lumbuye ayonoona Buganda, Lumbuye avuma Buganda, Lumbuye avuma Mayiga, simanyi omusajja ate muganda wange. Nabagambye omusajja program zagenda okukola z'amafuta nga promoting ekintu ekyo. Kiki ekyavuddeyo? Bwe yazi yagambye atya? Yagambye envumirira n'okuvumirira kwonna abo abalemesa okusima amafuta nga balemesa programu za gavumenti ya Museveni. Ani yagenda ne yeekalakaasa okuyimiriza pipeline bannayuganda bali mu diaspora? Ani yavaayo n'ayimiriza okusima amafuta ago? Si president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu? Era EU neyimiriza okufandinga pipeline eyo. Ne court neyimiriza buli kimu. Si president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bw'owakanya information gyenkuwa oba owakanya ani era oba okolera ani. Kati oza mwakitegedde. Omusajja tali mmwe era talikola kintu kyonna ku lwammwe. Oli mukozi wa Museveni.
Reason being, one, Bannayuganda mu Buganda okuli abasoga, abanyolo, abasamya, abakonjo, abakibonna bagobeddwa ku ttaka ly'Abaganda mu Buganda. Tagendangako kuyimira mu kifo kyonna kukonsolinga oba kubuuza lwaki bagoba abantu abo ku ttaka. Bamenye embuga za Buganda zonna kati zisigaddeko ndoza 10%, 90% zonna bazimenye. Mayiga tagendanga ku mbuga yadde dengi okubuuza baani abamenya. Baani abamala esanyo ebintu bya Buganda tagendangayo. Naye yesitudde n'agenda e Bunyoro n'akulira eddetiza kiki nadde mugambye nti agenda kikola ne yeeyiwa amanda mu mbugo. Kati Baganda bange basenga bakojja bali mu America abali yasereza Museveni nga temete omusajja akulira Museveni mba mu manja ki mu kyamanja. Yekubye omupiira kati mwe babloga ba national platform bali bavumanga Lumbuye. Wagwan people. Wagwan bloggers aba national platform. Who stopped the oil pipeline? It was President-elect Robert Kyagulanyi Ssentamu and the NUPDA chapter leaders. Abatwala petitions. Ne mwenyigiramu n'abazungu abaagala enkyukakyuka abaagala ensesigale ng'ekyali ku nnecha yaayo. Kati mwe muddaalo simanyi Mayiga akoze ne mulogootana ng'abaliko olubaale kati mwaprovinze mwakitegedde. Ate okumanya abasajja mmwe mulina enkuba buloga ba national unity platform. Tekuluwadde n'omwa muwagira ate nabagamba abantu bano tujja bambula mpola. Genda okebere ku platform y'omuntu abadde awagira Mayiga ng'avuma Lumbuye. Baba yapostinze video yafulumye nga yagenze viral. Genda ku buli platform y'omuntu agati blogger national platform eyapostinze video eyo nga Mayiga akuba Robert Kyagulanyi Ssentamu direct. Genda ku platform zaabwe zonna oba kuliko yapostinze video eyo. Mujja kutegina bana abantu bagenda kweyabya mpola abakolera Mayiga, abakolera Mpuuga n'abakolera Museveni nga batulimu. Temuzi postinga kati zaabali nnyo okupostinga nja zonna mugende muzikebere platforms ezite za national platforms ez'enkyukakyuka. Mayiga yalumbye Robert Kyagulanyi Ssentamu direct naye nga bwe namukutte ready handed bonna basinga obungi baganye okupostinga video eyo. Nenga basiba banvuma simanyi akola divide and rule ayinonye Buganda nabagamba temujja kuntegeera ate temujja kunsobola kubanze buli kyenjogera no nkiwa time nga kigenda kutuukira n'ensirika n'endaaza ebya FDC post ne kubanga nabyogera emyaka ebiri emabega. Kati kino Mayiga kyeyiya amanda mu mbugo abali mu America abatumiddeko mwenna abali yasereza Museveni abali Bungereza ne babloga ba national platform awagira Mpuuga ne Mayiga batumiddeko mwe bale video balemera okupostinga nja balabisa nga sikukuteeko nkulabise bulabisa wekka nga sikuteeko nkulabise buno time nga tonnaddamu ku ansalinga Lumbuye soko buuze ani yayimiriza okusima amafuta mu Uganda si Kyagulanyi. Sinup leadership, Sinup chapter leadership across the world abagende Netherlands ne bateka petition ne bagenda ne balumba ne Macron president wa France. Abazungu abamwegasseko ne bagamba Mr President amafuta agasimu mu Uganda pipeline biyimirizibwe ne biyimirira. Bwe yavuddeyo kwogera yakubye president direct. Nobody came out to talk about it. Okujja konze nenga mwenna mbadde mukolera buli muti abakulumba tumiddeko kajjangu bambi nga bagamba wendi wano jabba information batakuze emitwe mujja kweyambula mwenna mpaka nga wembuli buli muntu anategera Lumbuye mujja mutegera ngo obudde bugenze awo nawo nvudde osigenda kulwawo kubanga obudde tulina butono. Alright, ensonga endala tusabire nnyo Baganda bafa bali mu Kenya kubanga embeera bwe sinungi. Yoseri agezaako nnyo okuprotectinga mutabani we Ruto kubanga mu investinga mu ssente nnyingi ngera bwagaziya akabano ne Bannakenya baganye. Ekyensonyi video nazibataddeyo jjo nga mbalaga nti Yoseri yabadde yasindise ebyokulwanyisa nga biri mu container. Uganda Revenue Authority Customs ne Security yaganye okusikaninga trailer yabadde etwala emmundu amasasi ne tear gas e Kenya. Naye government ye Kenya ne ba security agents abamba bafunye ko tipo kuva mu Uganda nti lolebwe ne bwetejja erimu ebyokulwanyisa ebigenda okujja kubanga Kenya bali mu kwekalakaasa okw'amaanyi ennyo. Kati zino zimu ku footage njala zizanyo katono nnyo tulyoke mutegeere buli kimu ekigenda mu maaso. Museveni kutumiddeko ne babbi bano munoza tetusobola kutegeera ezo zimu ku footage. Tuko na viongozi kali mu Swahili wanafanya kazi ya clearing hapa kwa boda
tuko na chairman wao bwana WETWOGERELA, na tuko na secretary wao bwana Joseph Ouma. Kitu imefanyika hapa Busia leo ndio imefanya sisi kama viongozi, ambaye mimi ndio kiongozi nimekuwa karibu, nimeitwa na viongozi wa hapa kuja kudhibitisha na kuangalia vile tunaweza tatua hii shida. Kawaida vitu zikitoka Uganda lazima ziwe na makaratasi na lazima zipite kwa process kuanzia Uganda ndio hayo makaratasi kuje Kenya. Ikifika Kenya yaangaliwe, ifanyiwe scanning. Lakini vile tumeambiwa ya kwamba yuko trailer, hata kuna zingine tunaambiwa 2 zimepita tayari tulifanya nusu. Alright. Mubufunze agambye nti aliwo n'emikwano gye abazze okwetegereza okwemulugunya okwabategeezeddwako nti waliwo emmotoka eziyitawo ku boda nga tezikebereddwa. N'agamba nti bazze bafube okulaba nga buli mmotoka yonna eva e Uganda ng'edde eyingira Kenya eteekeddwa okuba ng'erina empapula ezigyogerako n'ebintu byereese, era ziyite mu sikaana oba ziyite mu kyuma kinkebera mu konteyina bintu kye babitikiddwa, so si mmotoka ezo kubanga tezirina mpapula zizoogerako ku bintu byezeetisse na butayita mu kyuma ekikebera biki ebintu biri mu konteyina. Nga zino emmotoka 2 ezayisewo ne ziyingira mu Kenya ne bakwatako emu, era kyebadde boogera. Kati ngenda bongera footage Oluswayiri era batumanyi ffe tujja duvuna kuba ennimi tumanyi nnyingi, tuliko emisambwa. Kati ngenzera ku vidiyo endala mulabe konteyina yiyo wanatumia kampuni kubwa. Wanatumia pesa kubwa kwa transport. Ekizimu kye container ezadde zigenda okuyingira nga zirimu emmundu, amasasi n'ekiya gaasi. Ogiraba yali teyise mu process yagikebera. Ndoza mutegedde bulungi. So abatamayiro Swahili mbadde mu Luganda nti wadde emmotoka ezadde zaagala okuyitawo nga tezikebereddwa nga tezina na papula zoogera ku bintu beziyingiza mundu, kubanga yabasindisa ebintu ebimu nga bigenda kuyamba ku luto, gamba nga tiya gas emmundu n'okwekalakaasa. Bo abayayi be bavadde ne bayingira e Kenya ku protectinga luto kubanga waakabano mu ngeri yonna nga bo gye baagala okukolaba ebintu byabwe. Kati tugenze ku nsonga endala. Mwena kye mutamanyi abasiramu mwenna batumiddeko mwenna abayisiramu abali mu Uganda buli gyetandikira ne gyekoma. Salamu alaikum, kansubye nti muli bulungi. Mwalabye akatambi ke twayogeddeko last week nga Museveni abasiramu bamusabira. Si kituwe kyabadde kati kamba we on information entuufu era mu kaseera mukaweereze. Ntumiddeko ku jjajja w'Obisiramu ow'ekitiibwa omulangira Kasimu Nakibinge we bali kweberera mu nkwagala nnyo ate we bali kubeera musajja mugufu mwatufu n'oyatulira enkwezenge. Ekintu kyabadde kitya ndubavire ku ntono. Kyabadde bwe kiti. Yoseri gye buvudde katono yalumba amaka ga Sheikh Kamoga n'embalaga ka video kano nga balumbya amakage bakuba abantu bakola kibiki ne Fujo Museveni yazaakwata nga akwata abasirikale abakuba bala babuzizaawo ne kigenda vairo ku mawulire. Kati bwe kigenda ku mawulire Museveni omanyi muntu asinga okutya yalina akatengo. Bwe kigenda vairo ku mawulire Museveni kimukwatako. Kati n'ayagala azanye politics we owoli wa dingi dole wali wayononye nadduka emisinde katu musonge kuba papa ye politics wazanya. Kati yagaza okula pressure mpayirinze kunagamba nfuna nti abasiramu bano kwe kubira enkwezengeze zeekuŋŋaanye zijje nga ziyina eddobozi lezigenda omukolera ku bonga bo ne mu kubayita yabagambye njala basinkana mu kyama nga tewaliwo wadde wa kamera wadde n'oweggulire n'eri limu n'ayita bulungi nnyo era bamugambye tujja naye tugenda ku tetwagala kamera twagala wadde wawulire n'omu nga Museveni ekibamuyisizza boogere naye abawe ssente bakulinge embeera y'Obuyisiramu egenda mu ggwanga n'ebyogerwa nti Museveni awanna biki. Munnange basajja bakulu nga balowooza boogera n'omusajja omukulu ategeera kumbe omusajja yayiika Windows oli n'essimu yayi mulwadde. Omuntu era mu myaka 85 ba 9 naye ng'olimba ng'olinganga ejjenje. Ate basajja mu batategeera Museveni mujja kufa. Museveni ekisookera ddala ye musajja atakuuma kigambo kye.
Museveni ye musajja akugamba nti ngenda mpererwe ne mutegere kubayita ababiri ujja mumukwata ne mutegere empero togenda mufuna kati basajja bakulu babagenti wali ekunje ate tewali kamera ng'ate baavu bazibu Aros Sheka Gundi uli uddawa tulina uddiru wa tugenda wa musajja batuyise ne tegenda kubeera ekintu kyonna ekintu kyama ne bambala zigguba zaabwe ne bavuga omotoka ositete awo sentebe ne batuukayo kati batuuseeyo ng'asooka babuuzaako awo ng'amala babuuzaako nga banyumya emboozi awo kati omala okunyumya emboozi awo nga basuubiza n'essera amala buli eboozi awo nti mulina okunkolera kino bwe kiti embeera tugiraba naye naffe tususse kuli tunokola ABCD biki olw'obusiraamu ebintu ebigenda bukyamu ne mujja tusonyiwa nga mmanyi tebyokwenda bibiri naye si kyekigendera kyaffe nga state ba gavumenti so mujja tusonyiwa kati kyeyakoze ajja n'ekikopo kye naye teyaze na kikopo kye ku kameeza oyo omuyaye kyeyakoze ng'asituka ku ntebe oyadde atudde n'abasajja n'agenda abenga akima ebintu bye akomewo kumbe yabadde yateeseteese ddaki ab'amawulire abasajja babadde bali awo nga Yoseri akomyewo ne mukudda ng'olwedde ab'amawulire kamera bazisetinze dda bwe bwabwa mune nga bakwata mu masheeke nga babawandiikira speech babawandiikira essala gye badde balina okusabira Museveni ate ng'olwedde ssente yabadde amazuzi basuubiza ng'era zibawadde nga tebasobola butasoma ssaala eyo kati sigamba nti abasajja bano bagenze obugenzi nga tebategedde omusajja bagenda kigenda kubeera ekintu kyakyama teri kamera tema Museveni takuwa ssente ze takukozesa n'atakulabisa kati kino kiyakoze oyo Sheikh Kamoga ne banne Simeon teri muntu agenda kuddamu kwogera ku ggwanga abakugera ku nsonga y'abasina bajuuli mwawedde oyo gwe bayita Yoseri ssente yazibawadde yino essala yino gye bamusomedde nenga si kye kyabadde ekigendero kuba yabagamba ekintu kyakyama n'amala n'abalabisa oyo gwe bayita Yoseri nga temumanyi baabo olabo yabatunuulidde tunuulira bwe batunuulira nga bano banzanyisa tebammanyi olabo n'engeri gy'asabamu essaala ali ku puresha tukwebaza olw'ekyengero ekirungi kye watuwa n'otuwa omukulembeze w'eggwanga labwakankana labwa abatunuulira mulaba agamumunzanyisa temumanyi abakeneka ebirungi ebigasa ensi yaffe okukulaakulana n'okugenda mu maaso ayi Allah omuwa obusobozi mukuweereza nabo ono yatidde dda nga amawulire gamaze obbakwata okuddeko gw'ofudde omwangu ekirimo kya pulezidenti obulungi omulaba abatunuulidde laba ono bwatunula omuwa obulamu obulungi abakenese yabateza ab'amawulire nga ne ssente bazifunye ne babawandiikira neki n'essala gye badde balina okusomera Yoseri tebahabulwa naye nga ekintu kyadde kyakyama jjukira yabawe n'emmotoka ne bibuzabuza nga bafuka banaaba kati yabalabisizza bamasheeke mbatumiddeko nkimanyi kyonna kye mwakoze nabbi takyetaagako nabbi Muhammad takyetaagako n'obuyisiramu tebukyetaagako naye bwe bayita Yoseri temuyisobola kuddamu okuyimira mu muzikiti oba okusazisa ewantu wonna mwogera ku nsonga ekwatagana n'eggwanga n'obusiraamu mwafudde mwawedde temugati ekibeeradde kyakyama kadde awo nvuddewo saagala kulwawo mutegedde bulungi nnyo Yoseri taggwayo alright ndowooza kino ekya private companies nkibagambye bulungi nnyo kiwedde ate ntandisa information entuufu tutandise bwe tuti njira sooka tegeeza eggwanga waliwo era buno obakanjala bugende mwenna aba forces of change naddala abanoonya targets waliwo akabinja kano mubadde temukamanyi ke kabinja ka controlling eggwanga era nti singa wabeerawo ekintu kyonna ekikyuse nga waliwo abayingidde okutwala obuyinza abantu bano balina okusooka okuba nti basirisibwa kuliko Diana Atwine kuliko Frank Tumwebaze kuliko Odek Lwaboogo kuliko Karugire akakabinja ne Janet kwali bulungi nnyo ke kabinja ako kati
mubadde mukimanyi nti Dana Atwine sister wa Franka tumwebaze bonna Banyarwanda bava mu kampu abajja bava mu refugee nkiddamu. Does the public know that Frank Tumwebaze and Dana Atwine both are sisters, both are relatives? Does the public knows that Frank Tumwebaze and Dana Atwine, they are relatives? The public batachimanyi. They are sisters and brothers. Baruganda. Oli mwanyina, ono mwanyina wa Frank Tumwebaze, mwanyina wa Dana Atwine. Era ne mission gye mwalaba wenda kubira ennyo enduulu nga ntasa Ssaabasajja Kabaka. The truth is Dana Atwine yali mu mission emalawo Ssaabasajja Kabaka until lwe twamukuba yamukuba eddagala ettuufu, otherwise Dana Atwine wali mu mission ejjawo Ssaabasajja Kabaka. Na ye mukazi go wegendereze nnyo. The world is watching you carefully. Dana Atwine, Frank Tumwebaze, Audrey Rwabwogo ne Audrey Kalugire plus Janet Kembabazi. Be very careful. Ekirala omukulu ono Audrey Rwabwogo namba bunyonyodde mu video eri yasembyeyo. Omukulu ono ayina military wing. Era njala tegeza public nti omukulu ono ayina military wing to the extent nti mumbeera kitaawo omukuza eyamulonda nabagambye ono Audrey Rwabwogo is a son of a bitch, mwana wa malaya, tayina kitaawe, tayina nnyina. Samukutesa alonda mulonde n'amusomesa okumutuusa wamutuusizza. Nabagambye nti omukulu ono eye itade mutabani wa Samukutesa nga ne saa zino Samukutesa waali bayina family wrangles nti omwana bakimanyi nti nsowole si yasoma na Samukutesa nga yali abayisi babenga nga yagala tola bebagaga bya Samukutesa nga agenda kyusa buli kimu ne Samukutesa tannafa. Waliwo okulwanagana wakati wa family n'abaana ba Kutesa. Abaana ba Kutesa ayina mumanyiko shatiz ku shatiz muserulwe naye Kutesa ayina abaana abala bali mu Bungereza abala bali mu Europe ne bo basirise tebali active mu politics. Kati Samukutesa yateekayo omwana no shatiz mushulule okumusacrifice okubeera nti ali mu politics n'okudukanya business ze. Naye ng'ono ye Audrey Rwabwogo mulabanga omwana wa Kutesa si mwana wa Samukutesa, is a son of a bitch. Nsi yaleeta najja lwambi saamanya gemanya gayina okutumwa mu Luganda lwakuba nti Munyarwanda. Nsi yaleeta najja lwambi manya kyamalaago amala getutuma abaana abagudde obugumu bbanga tutegedde abaana bemufuna ku one night stand mugenzi okunywa obwenge mukubiza obwenge mu disco z'ebyalo bakwabulidde mu lusuku ofuye olubuto lwabwe. Kati abaana abo kati yoyo mukulu Audrey Rwabwogo naye ayina military wing and recently omwezi oguwedde government ya Tanzania yakwata shipments ez'emmundu nga ziri mmanya gena kati zivangawo. Njagala Audrey Rwabwogo wakana information eno nga tewagenda ko mu Eastern Europe n'okozesa state empya n'enkadde n'ogula ammunitions okulizireta mu Uganda, and the public must know that Audrey Rwabwogo, the so-called first son in Museveni's family, he owns a military wing in Uganda, and recently the Tanzanian government or Tanzania customs confiscated his ammunitions as consignment in Tanzania because they didn't expect such a man or such a young boy to be having such powers of purchasing ammunitions. So the shipment was stopped. I think the shipment is still there in Tanzania. So njala mutegeera abantu betudiringa nabo bali power angule akabinja ko bagala nnyo obuyinza. Kyovula banti adiringa business zirabagambye ez'amata, ez'ennooni, ez'ebiki, kati n'ez'ebiwoowolo, emitima, obutago bw'abantu. Kugamba museze mulungi nnyo buli kimu akikola, ndoza mutegedde bulungi. Kati Dana Atwine eyo emivuyo gy'akola nga yefudde nti ye kafulu kyokka jjukira drop out. Tasomanga konti yasoma obusawo is professional doctor okuba nti balina akabano kaabwe ke baagala. Kati beebo jjukira Dana Atwine tasobola kulaga kitaawe, tasobola kulaga nnyina. The same to Frank Tumwebaze, tasobola kulaga kitaawe, tasobola kulaga nnyina. Audrey Rwabwogo tasobola kulaga nnyina, tasobola kulaga kitaawe. Janet Kembabazi tasobola kulaga kitaawe, tasobola kulaga nnyina. Yoseri azuwo tasobola kulaga kitaawe. Salimu Sala kulaga kitaawe. Abantu abatufuga mu ggwanga tebayina background, tebayina history.
kabinja kama mafia kababbi kati njagala mbasoka mbabule ka tactic kano kambadde mumanyi mwe okamutegere bulungi nnyo. 1 Museveni si mukulembeze. Museveni is not a leader. Museveni is a pirate and he is a mafia. Who is a mafia and who is a pirate? Pirate bebabbi ababbira ku nnyanja nga babba amaato amanene nga babbako ebintu. Mafia ye muntu akola ekintu nga tagenda kwesikamu nga alina ekintu kyagala okukola era nga akikola okutiisatiisa community yabeerewo. Kati Museveni akikola atya? He is not a leader because he knows that he came as a refugee in Uganda and the law doesn't allow him to stand anywhere as it appears to Muhoozi. Muhoozi Kainerugaba, the law blocks him to stand as a politician in Uganda because he wasn't born in Uganda. Eteka terikiriza Muhoozi Kainerugaba drinking the daily drinking general. The law doesn't allow him to stand in any political position in Uganda because he wasn't born in Uganda. As well his father Museveni, as well Salimu Sale. Bonna tekuli yazali mu Uganda zonna nkwezenge. Kati Museveni akola atya? Mu system yawe yakabano amanya nti wendi ndi mubbi ngenda kukozesa amaanyi n'emmundu ne ssente mpamba amataka ago mala ogawamba ndeeta abantu mbatuuzeeko abantu abo balondemu omukulembeze anampulirangamu n'ebiragiro by'emuwanga akontrolinga abantu bali. Yensonga lwaki nti amataka gonna mu Buganda kati agaliko minerals. Museveni yagawamba kuliko abagalinako order nga bakontrolinga on behalf of Museveni. Yensonga lwaki Kayunga waliyo oyo Kakalangwa Salimu Sale yatambula azungalinga mukagwa mu ovulo kubanga bobufuira mutegusobola kuvaamu bag era buli Salimu Sale wochupayira ogero kuli ati waliwo omuntu omunene yatutewe ettaka kubanga oyo betuyita controllers nga bakontrolinga on behalf of Museveni. So with the time creating empire nga bayinako ba followers abagendo ba following no ba supporting yensonga lwaki baleeta abanyana okuva mu Rwanda okuva Congo okuva leo tabayitya aba Ethiopia. These are their believers and their followers abagendo ba believing kuba bawetako kubera kusettlinga but with the time ettaka ligenda ligaining value babajja ko mpola nga bakompensating obusente obutondo nali mukimanyi watu bateka okutesa mu vehicle. That's why okubeera nga bali active batwale ente oziteekako kubalaga nti ettaka bali active ku ttaka eryo ekekakondo ke mbali temumanyi mukategedde bulungi nnyo. So oyo si mukulembeze oyo abeera pirate oba mafia. Omukulembeze takola bintu ebyo kubanga akimanyi munansi era akolerera nsi bati bana basajja tebakolerera nsi akolako mukategedde. Katugenze ku nsonga endala. Limmala lyensazaamu kubanga TV tesobola gabawa radio tesobola gabawa tebali ejja gabawa okujjako wano. Mukajomero kekamu waliwo abantu abali ku ttaka abagobi bweruweru ng'ettaka lino libadde li-implicatinga jjajjaffe Nadduli. Luli najjira n'enkozesa taamu etaali nnungi naye after nafunye proper information about what is taking place in Luweero and Nakaseka as well. Naye waliwo kye mutalabe mu mawulire era kye mutagenda kulaba kankibagamba olwaleero. Ngenda kusooka kubagamba abantu mwena bakomplaininga ku ttaka Haji Nadduli lyaliko oba lyabagamba nti lya famire ye. Ekituufu kiri nti Haji Nadduli si abawaabira ye Salimu Sale n'ekyakola bakozesa system ya divide and rule. Ettaka lino ayagala ditwala kubanga already ayinako portion kati akozesa Haji Nadduli ensobi naye ng'ate ensobi gy'amukozesa akimanyi nti ayagala mukubaga ne Haji Nadduli yayiseewo manyi system yaabwe ya divide and kanjira tegeza mwena public bwe yali ku ttaka lya Haji Nadduli liweza mile musanvu kumeka ziri between musanvu up to okweyongera waggulu. Ettaka liko ba squatters abayina endagano abayina ebyapa n'ettaka eryo Salimu Sale alyagala era kye kyamuviirako n'okutta Jakana kyavuna okutuuka Jakana darling wa Muzeeyi Nadduli akendeze ku nnamba y'abantu abamanyi history w'ettaka eryo. Kati lwavudde luddawo nategeredde nti bannange ensi eri mu buzibu. Bamala okutta Jakana Nadduli mukama wamumuze mirembe. Salimu Sale amanya nti kino nkimaze abasigadde nja basobola. Muzeeyi Nadduli nasigala nga ali isolated. Kati bamusobola mu milioni 10
ezasooka ng'amabugo musajja atu ndowooza oba tunafunamu akatengo ne baddamu namumuyita recent mu meeting bamuwa millions 8 n'asirika kati Salimu Sale n'amutega akani ne bagamba Museveni tasobola kutta ne bagana nga tamaze kusetinga kusembeza Salimu Sale n'asembeza Naddu n'amulondanga chief advisor ku nsonga z'ettaka mu Luweero Triangle wonna amuwadde office amusembeza mu target ebungi wanaamufunira ekyo munaba ntimugenda kifuna ku TV ku radio kubanga n'abagafulumiza bagambye nti kasita tugwale mugenda kufa nenze na sources nyingi musobola okufuna information kati ekisokera ddala njala tegeeza public njala tegeeza mwenna bali ku ttaka eryo nga mulina obugugumbo ne muzeeyi Nadduli ng'abasajja bannayuganda baganda please mugende mufune womutula ne Haji Nadduli mutese ku nsonga z'ettaka kubanga wali mafia alyagala mwebwe mulowooza nti ate yayagala oditwala oba yagala bagobako oba Nadduli yabagobako no Nadduli naye ayina ekimusindika ku speed ate nga kyagala mumaliriza munnange wiiki emu n'ekitundu bagoba 2 mukimanyi nti Haji Nadduli yabadde asibudde ensi nkidda mutegeeza public ne bannayuganda mwena n'abaganda mukimanyi nti Haji Nadduli badde bamusse era ne bamugamba tageza nayogera ekintu kyonna ku TV ku radio mawulire gonna naye nga ani yabadde amusse Jeno Salimu Sale akanda nako George eyasiirisa batamanya ngamba okujja okusaanyaawo Muzeeyi Nadduli ku nsonga z'ettaka zemukayanira abantu abamu ya survivinze emirundi 2 era tederi kate sawa zino woyagala kumanya nti Nadduli bamunoonya naye yekwese mukubire esimu agikwata oba noonya wali n'amaka yagadduseemu Nadduli taliyo mbakage amaze wiiki nga teri amanyi gyali naye musajja atu mukusooka abaasose omulumba mu makage n'abategeera n'adduka n'akwata essimu n'ekiwejjowejjo n'akuba essimu ate akubira ate Salimu Sale ga nti waayo abasajja bazze kunzita nyamba Salimu Sale naye akubira ekibinja ekirala kimugende mutaasaani Muzeeyi Nadduli kati nga bano bazze konfame ng'ali ludda wa tebamusanze nga bakuuma waka ekyavuddemu ng'alyoka akomawo bwe yakomyewo ndowooza yabadde alina byanoonyaamu oba yadde esigalizaawo ne bakomawo mukomole bamuddamu luutu n'addamu n'abinyiika mu nsuwa n'adduka kate kyali amanyi ne Muzeeyi Nadduli gyali naye ng'ate ne be yasindise bennyini badde kekamu ku kabinja kadde kasusa okujja okwagala omutta ate be yasindise okujja nte bamuprotecting ate Muzeeyi Nadduli Salimu Sale yakugambye togeza nayogera information eno ku TV ne ku radio n'okutegeeza amawulire gonna nenjala ategeeza bannayuganda nti Haji Nadduli oweruweero yakasurviving assassination attempts 2 mu wiiki 2 emabega bwetutuukidde olwaleero babadde bamusenga musaani Jeno Salimu Sale akanda nako ku nsonga z'ettaka naye ng'ettaka eryo liriko abalikanya baninyiryo bannansonga bannayuganda naye ng'ate ettaka eryo oba oligoberera olungi Haji Nadduli alinako obuyinza lwakuba nti Salimu Sale yagala kizinga lunga obumanyi nti timbambira byegolodde ayagala kukigolola lumu akimalewo so mwenna baganda bange abalina obuzibu ku ttaka bwemufuna ku chance okutuukulaba Nadduli waali wonna please mutule naye abannyonnyole mutegere kubanga badde bamusse ate ng'obudde alina butono nnyo kubanga bano baagala mujjawo nti alina history ate alina ettaka lyakayanira ndoza mukitegedde bulungi nnyo so Abdu Nadduli mukulu wonna wooli nkusabira naye nja ate kasita mbyogera kati nkusevinze silwakuba nti otuyamba naffe nenkusevinze so statement ginasooka okukola nagirivisinze olw'okuba nafunye ate information ekwata ku ttaka eryo ngobali tutegere nti yadde akuse yadde Salimu Sale so bwe bakusindikidde bennyini bwe basooka okwagala okutta abalowooza bali mu maka nga bakuumye be baali baagala okutta ekyo nakyo nkimaze kati tugenze ku nsonga endala alright mukulu president kansulenti oli bulungi wonna wooli Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu kulikayoko mu Busoga region era kansulenti byonna biwakimwe bifunye bulungi nnyo naye olina kyotaategedde ng'omaze okuvaayo ekisokera ddala njalako bazajja abantu b'e Busoga abaakingiriza omukulembeze waffe ne mumulaga omukwano bwe gutyo naye nga okulaga omukwano guno ate kwavuddemu ebintu bingi wetwogerera enkuŋŋaana zituula ez'ebyokwerinda okwetoolola mu Busoga nawa era nga gyeziggweredde eri abafunye ku mbooko n'abagenda okusibwa abamu nakati tebasobola kukuba simu kwogera muno mwe muli akabinja akaali kateekebwawo okusiisa Robert Kyagulanyi Ssentamu keekaluwa wuliriza
Omusajja w'ekisaati eky'amayembe agannambaga Barambaluga Hale y'omu kubadde bakulidde omulimu gw'okutambuza propaganda blackmail no promoting MK project okwetola eggwanga lyonna. N'omukulu Edirisa Musuuza Kenzo naye y'omu ku bo n'ekyamutesa Federation byebyo kyobula tebadde agenda kola twa okwetola eggwanga lyonna ng'asetinga okuyimba okw'obwereere. Ekyo nakyo nakibadde kyakusika abantu bazza ku sayidi eno. One, already the Anita Amongi alina sente at high disposal okuba nti agaba sente okufuna abantu bonna na buli kimu. Kati already ebaddeyo abantu bavuma Robert Kyagulanyi sente buli kimu naye ekyo tekyaganye bantu kugenda kukingiza Robert Kyagulanyi sente mu ekyaleese obuzibu. One, Yoseri mbagirawo n'akabinja ke bayise Balamu abitebye sente ze bamuwadde mu anda muhozi project n'aziteeka ebusoga ne yakoledde yonna zaakoze mulimu kiko kye baalabye. Ye Kenzo simebi yazzeemu naye ali ku kyokya. Then Anita Amongi naye ebizigo byeesiga kati alabika yesiga amatafali ge kajjansi. Ono makeup we alimu amatafali ge kajjansi. Kati ajja kujjanga alimu olubumbabumba luno olusirivu lutayidde bulungi nnyo kubanga ebibuuzo bingi nnyo ansa balina ntono. Kino kyavudde ku ki? Kino kigenda kuvaako okukyusa mu bapoliisi abaduumira mu Busoga region very soon. Kigenda kuvaako okukyusa RDC. Kigenda kuvaako okukyusa kabineti ey'abaministers. Kigenda kuvaako okukyusa ba army commanders. Reshuffle ejja mwezo department zembagambye eriyo nabagenda okudemotingibwa olw'ekintu kye mwalabye ejjinja. Mbyogera bwe nti mujja bbira bamawulire nze masi kyalekana nammwe. Mbyogera bwe nti mugenda buulira mawulire ensonga ya Kyagulanyi kutegenda jjinja Museveni jaspendinze obuwumbi obusukka 50 naye ng'ekyabaddeyo byabadde byanswa ng'omusajja yabayisizaamu eggaali. Then more details and references ngenda zibawa ku Lwokutaano ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. More details about that information na biki bibaateeseza ngenda zibawa ku Lwokutaano nga mmaze okufuna information ne evidence obujulizi bwonna nga mbuleese. But kankole statement ino nga sineeyongerayo. Jeno Kahanga Muhanga Janet Kemba Bazima Manjovu Enterprises Mohozi Kanyirugaba and Yoseri Tibahabro Tabasirwa Sierra Tamzeze Nsanga Bisibe Kareche's son. I'm here to inform the public and the international community that you are planning a deadly mission to assassinate Robert Kyagulanyi Sentamu. And the leading master planner or architecture is your brother-in-law Kahanga Muhanga. The meeting, which was held on 7th of July at the State House Ntebe, both of you agreed that nothing we can do in Robert Kyagulanyi Sentamu's existence. We must assassinate him. The rest, we shall take the risk and we shall control the situation because we have power, we have guns, and we have money. I wanted to state this message in English so that the international community get to know the plans that Museveni and his family, they are planning to assassinate Robert Kyagulanyi Sentamu very soon because they can't do anything when he's still alive. They have nothing because Bobi Wine has already taken over the love and the trust of all Ugandans across the country. Museveni, you've done a lot and you've spent millions and billions of money from stopping Robert Kyagulanyi Sentamu, to the extent you have appointed social media in-laws, radio station presenters, TV station presenters, politicians, and all sorts of people to disrespect, to abuse, to deassociate, to
to demote Robert Kyagulanyi Ssentamu, even on international level, but you've failed. So now you've decided to commit yourself on the last plan which your brother-in-law, Muhanga Kayanja, proposed, that if we are to succeed with our mission, we should kill Robert Kyagulanyi Ssentamu with immediate effect. You will deal with the effects or the outcomes of that assassination plan. But Muhanga Kayanja, Muhoozi Kanyarugaba, Janet Museveni, and Museveni himself, be very careful. At this particular moment, you think you have security and you are very big and strong. Remember, you don't have time. You are placing a long button which will cruise and which will crush each and every your bloodline for centuries, not only in Uganda, but even outside Uganda. You think that we don't watch. We are watching, but never ever again think about assassinating Bobi Wine and His Majesty the Kabaka of Uganda, Ronald Mutebi II. You think we Ugandans, we are stupid, but we are not. We are just observing the situation. But anytime I'm watching you, you are just playing around with the wrong buttons because you lack experience of understanding due to the cow mentality. Please. You've been in power almost for 37 years. But nothing you have yielded apart from killing, assassinating, and kidnapping. Mister, never ever again think that you will control the masses after assassinating those two people. Don't dare think about it. Kahanga Muhanga. You are just a fake general and a drunkard general who doesn't think twice before he acts. How dare you, a full so-called general, you come with the resolution of assassinating a Ugandan who can easily stand and stop anyone who can create a genocide in Uganda, and you want to assassinate him? It's only Robert Kyagulanyi Ssentamu and His Majesty of Kabaka of Uganda who can stand firmly on behalf of Ugandans to stop any dangerous move in kind of riots in Uganda. But due to cow mentality, you lack dignity and experience in how to control the population. But for your only solution is to kill. Nuvune basajja bakulu nga tebalina kiddako bo baagala kutta busi. Kati mukulu kankubuulire. Empanana y'omuliro n'amafuta. Ogimanyi? Empanana y'omuliro n'amafuta. Wali ogiwuliddeko nti omuliro tegukolagana n'amafuta bwe byesangira byaka kyonna ekiriwo ne kisinda kati gwe kyemuzannyisa. Muli ku mapeesa muti njagadde okukola statement eno mu Lunyanyimbe. Seni eno Al Jazeera oba ne Queen kwali kuno naye agiwulire ne bbawe chat ne bbawe oli omugenzi ne mutabani wawe Charles ne bazzukulu bagiwulire bulungi nnyo. Ne international community ulikala bajja kasalayo nga bakajjeeyo okaza nnyo okujjukiza ensi nti omwami ono yayogera ku social media ku lunaku gundi yagamba ebigambo bino wammanga. Kati saagala mubuzebuze nga abanafuka banaaba nti ate tuwogedde tubyogedde mu luzungu olumanyibwa ensi yonna nga n'omutali mu P7 asobola oddogera na lutegeera ogwange ngukoze tugezaako balabula mujjekawo mentality mu system manye nti ensi ekyuka mufuga ne muvaawo muganye mwagala kozesa power. Hitler was there, Amir was there, Gaddafi was there, Saddam Hussein was there, Kuku Wazabanga was there. Where are they? But bwemba temusobola kusoma ku history na kulabirako byaliko, that means you are nothing and you can't be in that state house. Mu solution mujina yakutta kuwamba, that's the only solution. Batambula n'engalabi kubanga mwamanyire okutta. And this is my last message for you before I continue with this information. Museveni, never ever think that Baganda are fools. We are not fools. Never ever think that Ugandans are fools. No. Just they are calm people
they first observe the situation, then they act after. Not like you who has only one solution of killing. Ugandans, we are so observant. We are watching each and every step and everything you are doing very closely. Don't you think that because you have guns and money to bribe each and every person in Uganda that we're not? We are watching the situation calmly, clearly. And if you are ordered to look for fools, never ever look for Uganda, never look for Ugandans. We know just time is the mere factor. Never kutumanga abasiru. Never noleta omuganda, noleta banna Uganda. Just bantu bagonjo bacha abalambera nga bweri. Ekyo kya okirinda nekikola n'okikwatisa engalo. Naye muganye okutegera kubanga mwendowooza yammwe ya Mungu ba yakatuni muloleza kumpi. Nobango ina 0.5 GB nga tomanyi kigenda kuva mu kintu kyogenda kukola buli kintu wokikola kiberamu ekintu. Nkugambye nti bwe mukola ensobi ne mujja amapeesa agaabi. Akalandira kamwe konna ne kazzukulu kamwe gye kanaaba kajja kiro zaako. Ate mu bukambwe African affairs remains African affairs. Do you copy, sir? I'm repeating this. African affairs remain African affairs. Do you copy, sir? What you did in World Triangle, we have history. What you did in Congo, we have history. What you did in Southern African Republic, we have history. What you did in Rwanda, we have history. Whatever is taking place in Somalia, we have history. So don't think that we are empty heads. We know and we keep history. Bana monsonyi okozesa oluzungu kubanga tulina wetwetaaga okuba nti tusindika obubaka buno nga tetwagala nnyo kaluubiza basajja kukozesa bino babekuvunula Luganda wakubadde kugolola Moses Kweluli. Tukola ebintu bino betwogera ebimu tetwagala nnyo kaluubiza bagenda kukyusa Luganda duzza mu luzungu. Kati ebintu ebimu tubyogera ebidda mu luzungu direct abantu ne bafuna message bagifuna bulungi nnyo nga tetwagadde kwetoola. Kati wano wenjagala ogenda ku information era mwenna bannayuganda njala mukimanye nti mu Uganda LC wano ziri mu mateeka ne LC2 era ziri mu semateeka n'emirimu gye zikola giri mu mateeka ne mu mateeka bagimayine mu court. Naye obuweereza bwa LC1 ne LC2 bwakoma tebukyalimu mu mateeka tebukola. Kati gwe wenna agenda ogula ettaka agenda okutunda ekintu kyo oba agenda okutunda nkubuwagaabuwa sooka olindemu okukola ekintu ekyo kubanga ojja kukola okutunda oba okugula ekintu ng'okozesa LC eriwo kati essaawa zino omuntu ajja kwefulira kugenda nti wanguliza ekintu kino LC yali tekola. Mu mateeka abaakuwangudde mu nsi zirimu amateeka ngakola baakuwangudde kubanga mu constitution LC teziriiwo essaawa zino tezikola. Kati gwe wenna alowooza nti ogenda kugula ekintu oba ogenda n'ebbaluwa zemufuna kati teziri mu mateeka mukimanyi nti LC tekola essaawa zino teriiwo. So mugenderere nga mukola ebintu bino kubanga LC mateeka tezikola kiteziiwo. Term of office zaggwako dda. So buli awaayo n'ogula n'otunda bwe bakoledde ebbaluwa singa kinadda amateeka amatuufu ebbaluwa ebeera myane awo nawo nvuddewo twagala kudduka. Njala tutegeeze eggwanga ntegeeze ne bannayuganda mwenna nti wetwogerera ettaka lya Mpoma satellite okwetoola wonna lyatwaliddwa lyonna Mama Njovu Enterprises ne mutabani we Dere Drinking General House Kanyerugaba nga bakozesa SFC bagenze ku ttaka lyonna erya gavumenti eribadde likunganirwako abantu ne basekino badde balina ettaka okwetoola Mpoma satellite. Ettaka lyonna baligobako abatuuze n'emigobante era kati ettaka lyonna balitutte lyonna lyabwe wakati wa Mama Njovu Enterprises ne mutabani we DDG the Dere Drinking General House Kanyerupama muhoziraga omwenge otali muddekende ne batwala ettaka lyonna kati Mpoma satellite n'ettaka lyonna lyetooloddewo lyonna abatuuze bagobeddwawo na migobante okuba nti ettaka eryo litwalibwa nga badde balyagala. Nange saawe kazu tayi munganda ba entwalaganya. Time ya Haji Nadulu badde bagala muttira badde bagala mutta ngina kuzo mwezi 8 mwezi ogw'omusanvu 2023 Haji Nadulu badde bagala muttira dates zibadde nalina zitukwese eno
ekino kyo mu kitegede kya Haji Nadduli abali bagala dates entuufu bali musengera ku z'omwezi 8 ogw'omusanvu nenga 9 yabadde bamulumbiddemu. So ekyo namu kitegedde ennaku z'omwezi kubadde bagenda okuttirako Haji Nadduli. Katugenze ku nsonga endala. Kati ensonga endala yino mujjukira bulungi nnyo ddiiro eyaliwo wakati wa Pirato n'eggwanga erya Bungereza okuba nti bajja abanoonyiboobubudamu mu ggwanga liryo baleeta mu ggwanga lya Pirato. Enteekateeka eno teyali ya Pirato yokka, kamba buuse nno. Enteekateeka bw'ogitegedde, enteekateeka yaliwo okujja abanoonyiboobubudamu e Bungereza obbaleeta batuule e Rwanda babatandika obbakolera ku mpapula either babongereyo basigaleawo. Enteekateeka teyali ya Pirato na gundi na gavumenti yabo. Enteekateeka yali bweti. Enteekateeka eyo yalimu abantu bano wammanga. Yalimu Pirato kennyini, mwalimu eyaliko Ssaabaminisita wa Bungereza naye nga kati ye muwi w'amagezi owa Pirato mumutegedde bulungi. Mwalimu Ssaabaminisita wa Bungereza eyawummula Boris Johnson. Mwalimu Priti Patel oyo mukyala wa migration. Mwalimu Yoseri Tibahabula tabasira mutano wa Kalisere tensana bisibe. Mwalimu yalinga omukwasaganya w'abantu bano Alan Kasujja omusajja omunywana gonna balabya akola ku BBC naye yalimu. Ekintu kino tekyagwawo bugwi. Kyalimu capital omuteeketeeke wakati bagatta wakati wa Yoseri ne Pirato bakwata ssente ne baziweereza eri baswipinga eddiiru bafuna abantu abo kubanga balina kibabalirako ku nsimbi ezo nga bakibala nti UK egenda bawa ssente aziweero ne UN egenda bawa ssente. Kati kwekuddira Yoseri ne Pirato ne batandika okwagala okutandika okwerula empenda n'ebibangirizi bano banaatuukira. Jukira bali batadde bazimbi amayumba agagenda okutuukibwamu abantu abo naye nga bazimbi amayumba ako waliwo abantu. Kati abantu abo bonna bema ku bantu abakwata ne baleetebwa mu Uganda babayiweeno eri bakulyetingawo kibangirizi bagenda okuleetanga abantu abo bateekewo bazimbire ku ssente zaabwe. Niba zibana basajja bayaaye. Kati bano bwe baali wangeeno mu bbaasi nga bayingira baali bagezaawo kukwerulira bali Luwenda na kyererizo bagenda bateeka beno nga bakendeeza eri bayiweeno mu Uganda ngeri baleeta kulimba muteeke wali kubanga kiri gwali mulido mulya gwanswa bagenda kulira awo enswa. Zaddire mugitegedde bulungi. Munansonyi Oluganda olumu lwenkozesa luzibu nnyo temujja dutegeera. Kati naawe ovuddewo nyinza ku information endala. Alright. Monteekateeka na mutaayika muwulize bulungi akatundu kano. Mu bintu ebimu ebyaleetedde Yoseri okwennyamira ng'atunulira ekisibo ky'embuzi kyonna nga kitokomose omukoko akikubye. Mwennyamivu nnyo era agenda kukyusa naye mba agenda okukyusa muwulire bino wammanga. Bino Yoseri tojja byegaana. Yoseri apulaninga okukyusa abadde omuduumizi w'amagye amusikize omuntu omulala. Temwewuunya nga bakoze lishafu mu magye nga Yoseri akomezzaawo Muzeeyi Sabbiiti ng'omuduumizi wa UPDF oba Mugisha aduumira SFC kwa babiri nga gwaleese omu yaba aduumira amagye kubanga bali mu kabano group bajja kubasobola okuwa ebiragiro nti ekiri ejjinjo oba ekiri ejjinjo kyagula gy'abagenzi mubbe muttirewo ng'ekikomandi ekola. Ekyo kye kigenda okuddirira. Mujja bira mu mawulire either nga bakomeza Muzeeyi Sabbiiti oba Mugisha aduumira SFC kwa babiri kubanga bano bava mu kabano group abasuubira okuba nti bajja kutwala orders okusinga abantu abalala abatudde ne baleka ekintu nga bwe kitambula. Kati mukulu kasobezange ekyenyi ky'embuzi ekirekera mu maaso ne kikwata ku mavivi. Mukulu General Elweru, how are you doing? Hope you are doing fine. I need to inform the public right now that General Elweru, as we speak right now, is under house arrest. Nchidam.
all Ugandans need to know and be informed that the so-called General Elweru, who Museveni used to assassinate or to massacre the people of Rwenzururu almost 12 years back, as we speak right now, is under house arrest. Reason being, under the speculations of reshuffle, General Elweru complained to Museveni that you used me on several occasions and you've been promoting me, but right now as I speak, I myself, I need to be the overall armor commander of UPDF, which Museveni doesn't accept because he knows Elweru is not a trusted fella. So the moment Elweru complained that he needs to be promoted and appointed as a UPDF army commander, immediately Museveni ordered his security agencies to put General Elweru under house arrest. So General Elweru esawa zino alimu bakayita batya, alimu mbuzi ekoga naye nga ali mu makage takirizibwa kulingizaako wadde. Uganda enyuma, Uganda enyuma. General Elweru munnange watta abantu bekasese Museveni nakozesa nabadde akufuula badde akupromote nga naye nga akufuula deputy buli wakutanda akufuula deputy. Era ne mulisha feria gwe yakufuula deputy kati wavuddeyo n'okangabiriza ng'olaba nti tebakuwa bagandi bafuule amakomanda. Akufuule amakomanda gwe. Ekyo kizibu nnyo. Ekirala, under some circumstances wetwogerera essaawa zino, abaddewo nga omwera ku baduumizi b'amagye General Mbadi, naye essaawa zino wetwogerera gye buvuddeyo Katonda yawona assassination attempts 3 ng'abasajja baakaba n'ogurupu mu magye bamuli bubi tebamwagala. So General Mbadi manyina wonna wooli ebisaffe gye bagenda kugoba naye nga kimanye nti amagye ga UPDF tegakwagala kubanga akabano ka gurupu kabano tebakwagalirako ddala, bo baagala bali kabano, baagala kabano system ye beefuga. Kati naawe wakabuuka assassination attempt 3 General Mbadi ndowooza naawe okitegeddeko mbu you talk arrogantly, you don't respect anyone, no? You talk anyhow. So ndowooza otegeddeko naawe buli kyenjogera kyonna mukimanyi bulungi nnyo, nza mukimanyi bulungi nnyo. Alright, kati ndowooza Sam kazu information na nyingi. Alright, kati ngenda kusooka kubawa kano nfundikire. Mwenna nga mumanyi nti mwakafuluma amagye. The newly trained UPDF officers from different parts of the country, most especially those who are coming from northern Uganda, Central and West Uganda or Western Uganda. I'm here to inform you that during all your training sessions, Museveni deployed ISO spies officers in those training camps, and they given him a full report about all what you've been saying or talking about politics and about the First Family. So Museveni received the full report that the newly trained UPDF officers who passed out recently, that you are against Museveni's family, you are against Moho's, and you are pro change. Nchidam. Mwenna abajasi ba UPDF abakafulu mu mwezi oguwedde na guno, mwete mwamanya nti mu training mubaddemu ne ba ambega abadde babega ba isolo mukoze nabo training. Kati mwenango manyi nti ova mu mambuka ga Uganda, ova mu masekati ga Buganda, nawe oli munyankole original noti kabano nga wafulumye. Yoseri yafunye ripoti okusinzira mu ba ISO agents bye yabataddemu nti mwa training ananga n'abantu naye nga mutuuka ekiseera ne mwogera n'omuga nti muzeyi tumukoye, ne MK tumwagala, fe twagala change kubanga twagala Uganda edde kuki edde mu mateeka. And Museveni himself, he was surprised during the pass out of those UPDF soldiers that he was caught off guard
after knowing that all the trained UPDF soldiers, the biggest number of them, they are well qualified than what he was thinking. Museveni yatidde nnyo n'atya nti abajasi bonna abasinze okufuluma bonna babadde basoma nga ekitono nnyo eyasembayo kubanga yasoma alina degree esooka oba nga mwayita senior 6 nga mwayita n'obubonero bwa waggulu ennyo kyamutiisizza nga ye yali abakomanda be bayingiza abantu ba P7 senior 4 ng'ekinene nnyo senior 6 nga bayagala okuwa commands ne yatidde nnyo kubanga ba elite bayingira amagye nga ate bayina vision endala okusinzira ku vision ya Museveni kino kyamutiisizza nnyo kati mbategeeza mwenna afune essimu kuba baŋŋambye mbategeeze bwe mufuna essimu nga bagenda bazzaayo okuddayo ku refreshers course okutraininga 95% bagenda assassinating one by one using slow killing poison. Nkiddamu very soon mugenda kufuna recall oba okuyitibwa muddeyo ku refreshers course bayigirize mundu ennene ne zaatirale mwenna nga mwafulumye naye nga mission ibagenda but 95% bagenda assassinating nga bakozesa slow killing poison. Ebyange mbyogera kate ng'omusezi agula essiya ne tengenda kulirako bantu bange bwe mala okutuukawo nga mugawumbira nga mwebikka. Kale mwenna abafulumya aba UPDF mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu Museveni gye yabadde mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa nti Museveni report yagifunye kubanga ali abateekamu dda bambega aba ISO abamuwadde full report omanyi bwe mbeera mu training namwe muba munywa kayaga mweyogeza ng'abaano bako kati report agirina nti muli anti-regime muli anti-MK ate nga muli so educated than what he thought. Kati bannange awo sigenda kusukkawo ndowooza kankome wano tusikane ku Lwokutaano n'amawulire ag'entiisa. N'amawulire ag'entiisa wano tugenda otandikira ku Friday sigenda kusukkawo kandizavinge ne information endala nja kubongerako endala. Naye nga sinafundikira mubadde mulina information gye mwagala okufuna naddala abantu abali mu America mu kibuga oba mu state bayita Boston oba mu kabuga kabayita Boston nga bwe nabagamba with due respect nti respectinga nnyo abakazi njagala kubawa side yange. Ekisooka omukyalo oyo akulembera Boston mukyala mukulu ate bwe nakoze search yange records upstairs yetaga Windows update. Ekirala mwana wa mukyalo omu ku balwanyi ba national platform mukyalo mukulu gwe sobola kuyisa mu lugaayu kubanga bwino na gwanina si mulungi eri mukyalo oyo ono mukyalo yeyita president chairman w'ekibiina kyona banna Uganda no. Due to the fact nti mwategedde nti omukyalo oyo ali handa mu house project sigenda kufuluma information ene mukwata ko just mutegere nti ali under mu house project. So buli kyonna kye mukola mu kimanyi nti mudiringa n'omuntu omukyamu. That is it. Sigenda kwongerako. Sigenda kumulisi. I'm not going to disrespect her. Okuwa ekitiibwa maama we oba nange maama wange omukyalo mukulu ya muzaala kubanga tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Naye njagala bagamba nti kintu kino tusobola okuzanya technically nti buli adiringa naye diringa n'engoma nti okolagana na mukozi wa state oba odiringa ne state era buli kye bakola kyonna okuprofiling okujjako amaanyi asimegenda funa ndagamu tusime biki details zonna zimaliza zidda mikono gya state. That is it kyengenda okukola kyokka. So sigenda mukolako mawulire gena badde mbasuubiza nga lesse nga nsavinga ekitiibwa kya nnyina kubanga nabagamba sirumba mukazi yenna nga toli dangerous ne njagadde community yesalirewo nga yo kulwayo yategedde omukyala kyali. So deal with that woman buli agenda ekimanyi nti olina muntu mukyamu kubanga yemulisiza ebisigadde mukama mukulembere. Kino nkikoze ku lwa maama waffe amuzaala
naye ng'omukyala. Era saagala opanikinga zino posti zobadde okola after post ng'otya no. Njagala community yeesalira abantu b'okulembera baakutegedde. There is no need to expose you more than what I've done right now. So ngenda basa mwenda abantu batwala, please. Mwategedde omukyala kikyali. So mukolagana naye nga mumanyi mukolagana naye ebisigadde byonna mukuba bakulembere kubanga ffe tetugenda kusalira muntu musango naye kirungi nti yeeyanjadde ne yeeraga bisigadde byonna buli muntu osobola okwebereramu. Ate muntu naddala abali mu America mweberere munnyo. Kitalonye kya jjajjaffe owa Nup mukulu Byarugaba Mukama amuwummuze mirembe bw'atyo bwe yasazeewo mutwala naye ndowooza bonna gye ku Lwokutaano ngenda kubeera ne version endala. Version egenda kubeera etya? Mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe tufunayo omukulembeze nanga ava mu Uganda ng'abadde afunye obulwadde bukosefu, tukyuseemu ku nsi gye batwalibwa oba tukyuseemu ku handling y'abalwadde baffe. Waliwo ekitagatta mu Amerika awo. Waliwo ekitagatta mu Amerika awo. Bantu baffe baleetebwa okujjanjabibwa. Waliwo ekitagatta. Bisigadde byonna Mukama yamanyi. Waliwo ekitagatta mu Amerika awo. So mukulembeze waffe abantu bonna baddamu okusirikwa mu Amerika abadde bankyukakyuka kufuna obujjanjabi, either handling team ekyukemu ku current team eriwo. No, waliwo ekitagatta. Byonna ngenda bireeta ku Friday era omukulembeze ngenda kusaba ku Friday video eno gituuleko bulungi nnyo ogifunemu ebyokuyiga bingi nnyo bwe tunaamalira ng'otegedde kiki ekiriwo n'ekigenda mu maaso. Naye nga ngenda kusaba omuntu yenna ng'avudde mu Uganda nga wa buvunaanyizibwa national wankyukakyuka, handling team eri mu America ekyusibwe with immediate effect. Bwe wanga destination enyango y'okufuna obujjanjabi ya mu America, handling team ekyusibwe. Waliwo ekitagatta. Waliwo ekitagatta. N'olw'ensonga eyo njala kunzika nga mbategeeza nti mwebale kubeerako nakutambuza information. Mukama 13 tusigale ku Lwokutaano mu nsasage ya live egenda kubeera nsasage omutima mutonto tegana. Mukama 13 tusisinkane ku Lwokutaano. I sign out. Mweraba. Ne diversion ezo nazembagambye muzitunde bulungi nnyo muzeetegereze. Bisigadde buli mukozesa omutwe gwo weetegerere. Mukama bankuumire. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.